Essula 47. Awo nanzizaayo ku luggya olw'ennyumba, kale laba amazzi gaasibuka nga gava wansi w'omulyango gw'ennyumba ebuvanjuba, kubanga obwenyi bw'ennyumba bwayolekera obuvanjuba. Amazzi ne gaserengeta nga gava wansi ku luuyi olw'ennyumba olwa ddyo, ku luuyi olw'ekyoto olw'obukiika obwa ddyo. Awo nanfulumiza mu kkubo ery'omulyango obukiika obwa kkono, nantwala nanneetoolooza mu kkubo ery'ebweru okutuuka ku mulyango ogw'ebweru, mu kkubo ery'omulyango ogutunuulira ebuvanjuba, era laba amazzi nga gakulukutira ku luuyi olwa ddyo. Omusajja bwe yavaamu ng'agenda ebuvanjuba ng'akutte omugwa mu mukono gwe, n'agera emikono 100, n'ampisa mu mazzi, amazzi agakoma mu bukongovvule. Nate n'agera 100, n'ampisa mu mazzi, amazzi agakoma mu maviivi. Nate n'agera 100, n'ampisa mu mazzi, amazzi agakoma mu kiwato. Oluvannyuma n'agera 100, ne guba mugga gwe saayinza kusomoka, kubanga amazzi gaali gatumbidde, amazzi ag'okuwugirira, omugga ogutayinzika kusomokeka. N'aŋŋamba nti, omwana w'omuntu, olabye? Awo n'antwala n'anzizaayo ku lubalama lw'omugga. Awo bwe nali nga nzizeeyo, laba ku lubalama lw'omugga nga kuliko emiti mingi nnyo eruuyi n'eruuyi. Awo n'aŋŋamba nti amazzi gano gasibuka okugenda mu njuuyi ez'ebuvanjuba, era galiserengeta mu Alaba, era galigenda eri ennyanja. Mu nnyanja amazzi gye galidda agaasibusibwa, era amazzi galiwonyezebwa. Awo olulituuka buli kintu ekiramu kye gajjula, mu buli kifo emigga gye girituuka kiriba kiramu, era walibaawo olufulube lw'ebyennyanja lungi nnyo, kubanga amazzi gano gatuuseeyo, n'amazzi ag'omu nnyanja galiwonyezebwa, na buli kintu kiriba kiramu buli mugga gye gunaatuukanga. Awo olulituuka abavubi balimirira ku mabbali gaagwo, okuva Engedi okutuuka Negulayimu waliba ekifo eky'okusuuliramu emigonjo, ebyennyanja byabwe biriba ng'engeri zaabyo bwe biriba, okwenkana ebyennyanja ebiri mu nnyanja ennene bingi nnyo nnyini. Naye ebifo eby'ettosi n'emigga gyagwo tebiliwonyezebwa, biriweebwayo eri omunnyo. Era ku mugga ku lubalama lwagwo eruuyi n'eruuyi kulimera buli muti ogubaako emmere ogutaliwotoka malagala gaagwo, so n'ebibala byagwo tebiriggwaawo. Gulibala ebibala bijja buli mwezi, kubanga amazzi gaagwo gava mu watukuvu, n'ebibala byagwo biriba mmere, n'amalagala gaagwo galiba gaddagala kuwonya. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, eno y'eriba ensalo gye muligabanirako ensi okuba obusika, ng'ebika 12 ebya Isirayiri bwe biri. Yusufu aliba n'emigabo. Nammwe muligisika buli muntu nga munne, gye nayimusiza omukono gwange okugiwa bajjajjammwe, era ensi eno eribagwira okuba obusika. Era eno y'eriba ensalo y'ensi ku luuyi olw'obukiika obwa kkono okuva ku mabbali g'ekkubo ery'e Kesulooni okutuuka awayingirirwa e Zedadi, Kamasi, Berosa, Sibulayimu ekiri wakati w'ensalo y'e Damasiko n'ensalo y'e Kamasi, Kazerukatikkoni ekiri ku nsalo y'e Kawulaani, n'ensalo eva ku nnyanja eriba Kazalenooni awali ensalo y'e Damasiko, ne ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, obukiika obwa kkono y'eri ensalo y'e Kamasi, olwo lwe luuyi olw'obukiika obwa kkono. N'oluuyi olw'ebuvanjuba wakati w'e Kawulaani ne Damasiko ne Gireyaadi n'ensi ya Isirayiri luliba Yoludaani. Muligera okuva ku nsalo ey'obukiika obwa kkono okutuuka ku nnyanja ey'ebuvanjuba, olwo lwe luuyi olw'ebuvanjuba. N'oluuyi olw'obukiika olwa ddyo eri obukiika obwa ddyo luliva ku Tamali okutuuka ku mazzi ag'e Meribosu Kadesi okutuuka ku kaga ak'e Misiri okutuuka ku nnyanja ennene. Olwo lwe luuyi olw'obukiika obwa ddyo mu busimba bwabwo. N'oluuyi olw'ebugwanjuba luliba nnyanja nnene okuva ku nsalo ey'obukiika obwa ddyo okutuuka awayolekera awayingirirwa mu Kamasi. Olwo lwe luuyi olw'ebugwanjuba. Bwe mutyo bwe muligabana ensi eno mwekka na mwekka ng'ebika bya Isirayiri bwe biri. Awo olulituuka muligigabana n'obululu okuba obusika gye muli, n'eri bannaggwanga abaabeera mu mmwe abalizaala abaana mu mmwe. Kale baliba gye muli ng'enzaalwa mu baana ba Isirayiri, baliba n'obusika wamu nammwe mu bika bya Isirayiri.
awo olituuka mu buli kika munnaggwanga mwanaabeeranga, eyo gye mulimuwa obusika bwe, bw'ayogera Mukama Katonda.